Laddu ekubye kusomero abaana abasoba mu 7 bali ku bisago abalala bafiiriddewo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo ate vuba pulezidenta b'e Uganda w'enjogerera wamma kaawedde mudda eddy kenzo ku nsonga za Bobi Wine tebinnaba kugwa big eye naye ate amulumbye bubi nnyo principal bannange si birungi n'akatono kalifaganaga naye avuddeyo ku nsonga za zadi Bebecool naye talubuzeemu mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gowena atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna biyimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano byefusuma abolisa kikiriniki bano nga bajanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange bweyune obakubireko weefunira ate ebisinga otoddeyo n'olubizi w'ebirwadde nga babyefusuma weebalimu bwentyo nkutandise ne gravity omutujju munange tubaye tukyali ku doozi y'empiso gravity omutujju ne shakira ng'eyogezeza abantu obwama ebintu bya buseegu eyo olosiruyimba ebyo biki n'abasawo abamu baavaayo ne beekalakaasa ku nsonga y'oluyimba olwo naye ate mulowooza gravity omutujju awulira ng'alina omutwe mugugu gujjudde eggume era nga wenjogeera baafulumiza dde ekipya ye ne wininwagi wamma kigenda kuba muliro okusinziira ku bifaananyi ate ebivaayo nkongerayo munnange ku nsonga zaawe zo tezinnaba kuggwa era ng'abayimbi bo bangi bakyamutabukidde byasusso maaso awo nina kalifaganaga munnange ate naye ng'amubuulirira bingi nnyo amugambye sisita wokyali mwana muto tolina nsonga lwaki weeteeka mu bintu by'obufuzi kubanga tobimanyi ate wandibadde obivaamu nga tebinnaba kuleetera akabasa sinakindi n'okutwala famire zombi yina maaso wano katubirabe kalifaganaga badeni ey'abantu nti nze ndi muyimbi bammanja nnyimba ne politician njagala mu bangi bwetutuuka okumakinga njagala ndabe wali abakulembeze bonna ndabe Lyasi Lukwago ndabe Besigye ndabe Ssenyonyi ndabe Rutamaguzi ndabaani ndabe tuyimirire ffenna awo manyi nti ndina abakulembeze bange awo tugenda baffenna tugenda naye munange olumu ebintu bibaawo bakulembeze ne tutamanya we tubasanga kati nga maki yaliwo ffenna twali twagala okulwanisa enguzi nino weebuza n'ogamba nze nja kutambula n'abakulembeze nononya MP wange ow'erubaga okuba amasimu tegaliiko kyokka bulijjo baagala ekitegeera nenonya ku bakansala sibalaba nenonya ku Ssenyonyi balumpuba fenga sibalaba bavayo ne bagamba bo tebakiriimu nibakiwagira talina gwateeramu asobola okugamba ku baateeramu kati nga Yesu wange zisobola omugambako obe muteeramu naye ye talina gwateeramu kati asirikeko ne bw'aba alina omuyimbi yenna gwateeramu ssente nga promoting oluyimba lwe amuyambako mu promotion amuyambako mu mbeera yonna awo alifuyo okubagambako abantu bali bubi abantu balina ebizibu byabwe abantu mubaleke azawe buli bulungi abamu tebali bulungi tugenda kuvaayo gambe gwe olimu jesi oyagala kukola bukozi ntondo ge tugiyo n'ebyama bye tumanyi kale kyetusaba nti buli omu azannye gugwe naye azannye bulungi kubanga ekkuuli lyokuba n'abalala basobola olikola ki olikukuba and we are preaching freedom is freedom in all aspects. I have my freedom to eat matoke today. I have my freedom to eat binyeebwa omuhogo. Now it is your freedom okuvaayo olwaleero nga Twitter space emaze nakujjanga ne bagifuula na X naye kyogamba wagenda ku Twitter kati stroke ebaddewo since 2018 kuvuddeyo ku last minute wano okumebano ogenda tufeesinga otya nga watuyisizaamu amaaso oyagala kabampanira likes ate ffe bwogenda okusanga banno omubivula ate bweyagala ffe tukwogereko wano bulungi so buli omu alina eddembe okukola kyakola ki kyayagala ffenna tulwana naye tetugenda kulwana kyekimu kyenyinza omugamba ffenna tuli mu struggle ffenna enguzi tugirwanisa naye si kwogera bwogezi ku Twitter nti olwina kyokozeewo kuba nja kubuuza kale bwe yayogera ku Twitter what happened enguzi yavaawo waliwo ekyabaawo
Bomunange abayimbi si basanyufu yadde n'akatono bamugambye azayi munange buno bululu ssaba zino abantu bwe bakubira tebukwemazaamu tolowooza kyaleero wabula lowooza ate n'ekyomu maaso si gwe wekka mu bayimbi ate alina omumwa bona balina omumwa naye balina ensonga zaabwe lwaki ate tebavuddeyo kwogera ku nsonga za Bobi Wine kati ate ye Big Eye avuddeyo n'agamba Eddy Kenzo mbono ye talina byasobola si kuyimba takusobola yenna yagwa ate nekyala atya nnyo Bobi Wine ate nekyala Bobi Wine tabeerangako mukwano gwa Eddy Kenzo kuba ye Big Eye waatunulamu alabira ddala nga tewali kigatta Eddy Kenzo ne Bobi Wine okubanga baali babeddeko ab'omukwano Bobi Wine ye mazima wanvu mbatono ye munange kaana kamba atakugamba banange Big Eye kyakoze kikavuka maaso awo nina Bebecool ng'ate naye ayogera ku nsonga za principal banange atakumyoko n'akomyawo ne bato eri gye bakola emaze emyaka n'emyaka emaze emyaka akafukunya banange akatambi kalina maaso wano kamusooke mubirabire kati nammwe tusobole okweyongerayo ba mikwano wamma n'agaleero naye si wakuzikiza ne maama abantu kye bamukoze omususa. The performance and the actual competition ended at about 3:30 because I went 1 hour ahead of him still performing. Bobi Wine and his Firebase crew nearly ate the coffin because there was no way they were going to bring it out. Remember they brought it the night before when you're given a night to organize yourself backstage ladder, then the other person the next day. You have a full day to do your sound check, then put everything you're going to use at your backstage. Then the other person next day. So me, little did I know, and people did not tell me. Of course, that's how good our crews were. They are loyal. So they kept the conversation to themselves. But then the taking that coffin out became an issue for Firebase. Because after losing the battle, then they had to put their boss in the coffin. Musically, take him out. And then I made sure, because at that moment I had found out, I told the security that that bus of theirs does not leave, and they leave that coffin in. They have to go with it so that the public can see them going with their own dead body musically. So that was how interesting battles could be. The battles are so personal and passionate. The battles, you have to invest your own music. You have to be sure. The last battle I saw with Cindy and Shiba, I definitely was so happy about the fact that now we have a female battle. And of course, there was something that I felt bad about, but I could not say. I didn't even dare call Cindy. I just knew what was going to happen. Because battles are about experience. They are not about how many good songs you have at a specific. Ye Bebecool si wakuzikiza olaba akomezaawo ne bato ate ey'emyaka n'emyaka ye ne Bobi Wine banage wetuli mu saidi ezo yose bagereze Shiba kalungi bwe kyokuba n'ennyimba ennyingi si kwekola bato yeetaagisa bwongo bwera ye ku bato ya Cindy ne Shiba mbu Cindy yamusingira kale bwe tweyongerayo era ku nsonga zezimu ez'omugezi wa maama wa Moze Radio munange onono Bebecool bunene naye avuddeyo n'agamba nedda n'ensonga naye yamulese kyekimu mbuno omukyala munange maama wa Moze yamunyiiziza mbono omukyala kiddala atasiima ku bintu bye bamukoledde okuva mutabani we Moze Radio bwe yafa mukala abantu olwolumu tukisussaamuko bwe tweyongerayo ne mwana muwala Vanessa onono yagambye mweteefuteefu okufumbira Bruno K oba mwogera oba kale yavaayo n'ayogera ebintu ebitakwatagana yes buli omu baatuula bo babiri ne beesonyiwa ne bagonjoola buli omu n'ategeera kiki munne tiyali yamusobye era ye mweteefuteefu okufumba ne bajja be bonna buluno baleeta mbu kasita abanga ye namba emu ate era nga takiina mbuzibu yadde n'akatono kasita abanga Bruno K asobola ate okubawa buli omu obudde kuba yeesanyuliye ng'ali ne Bruno K n'omwana we kale we tweyongerayo n'amawulire ag'ennaka agaliwo eno nno nga laddu ekubye abaana abayizi abasoba mu 7 n'okusoba n'omusomesa omu n'omuntu wa bulijjo era nga bino bibadde ku St Anthony Oweko Primary School eyo mu disitulikiti y'e Nebbi era nga wenjogerera abaana abayizi abafunye ebisago bali
mu ddwaliro naye ng'embeera si nnungi yadde n'akatono. Kale we tuli twongera ate bambi okubateeka mu ssaala n'abazadde bagume ewasindisa omwana wo ku ssomero omanyi ageze kusoma kyokka ng'ate bakubira essimu nti maama omwana wo olwadde mukubye. We nkongerayo ne ashakama kw'otadde n'emutoolo munnanga woolaba nno nga mutoolo tannaba kufuula ashakama namwandu. Ne bannange basajja mmwe muzaala abaana b'abandi ne mubasuula awo ate nga mmwe Mukama yabatonda nga mulina okulabirira abakazi naye luliba olwo muli kisasulira Mukama ajja babuuza naye ensonga za ashakama ne mutoolo ye mutoolo agamba ashakama amuwaayiriza mbu omwana ye amuwa obuyambi okujjako baatabuseemu n'omwezi tegunnaba kuwera kati ye ashakama kwe kuvaayo n'ayanjala ensonga kutambula kulaba okudda kunyumya era ng'eno gyensangidde Jojo munnange agambye bo ba presenter b'e Uganda bali unprofessional journalism oluvannyuma lwa TVM okumuyita kyokka nga n'ebintu bye bamubuuza abyewuunya bwewuunya tebasooka nakola research. Bannange muyina maaso wana temumanyi yetayagala kusemba unprofessionalism mu Uganda. Mulaba neba abantu abali ku media houses eziri kweyo level bali unprofessional kamba nyumize. I was so disappointed. Interview I'm sure namwe mwabadde disappointed kubanga mwalabye ngo omuntu ambuze ebibuuzo tategeera na byambuuza. I was seeing in the comments ng'abantu bagamba interview ebuzeemu ng'abantu people are disappointed with it. Munnange nga ntuukayo gatandika okunyumya ne host Natalia nga ngamba Jojo nkumanyi ne simanyi byokola. That is when my whole disappointment started. Yes, she knows of me, netamanyi byokola. Nengamba ne mumpisa ku interview. Tukozeewo ne research kugamba omuntu gwe tuleesa akola ki. That means muleta bulesi bantu bonna be musanze. No wonder people are complaining. Nti be musanga be mutwala. You don't do any research into Jojo go tutwala. Why? What is it about her? What is it about her that we need to talk to her about? Yes, but there was no research done at all. Bampi sent to Sawali, and that's when I realized Taina Chamanyiko. So basically, you know, tandika from scratch or when you nyolako. Yeah, and they say, journalism the level of professionalism tewachali nekweyo level ya waggulu chovola we are better off sitting with YouTubers, TikTokers. No tegera nti no TikTok no YouTuber you have no expectations nebo bogenze ku TV ya waggulu ku level eyo muntu isiza mu security checks bichi otuukayo omuntu akuyise tiyakoze any research omuntu gwengendo tula naye akola mulimu ki. What is it about her that is interesting to show to the general public? There was no research done. So twatula sokutuuka okutula wali naye nga nino kwetandikako nga host taina kyamanyiko ba program ba manager bani babayita bata TV bagundi ba program director muli kuchi. Basically, you just bring people, nemubateka mu studio ngate manager, you don't do any due diligence. I was so disappointed. Uganda kweno level je tuliko. Nti nebitongole ebinene bwe bityo tebina professionalism. This is a joke. It's not even a joke. Chovola tutula ne ba TikTok ne ba YouTube betokubira obulango bwaffe. Zino zi TV tezikyali zagwamuda temukyali. Bakuyita ku TV nga temuli no professionalism at all. Tebamanyi kyokola. Takoze kuna Jojo akola ki. She's a brand owner, brand chi atunda mu bigundi natusa wali nga zalina okwenyonyera kunga talina kyamanyiko at all. Amanyi bumanya kino Jojo Taylor. First of all, poster mu azikoze netuziranga nentekayo posters nenziranga nga even when the posters were made nga tomanyi tukola poster yani. Who is she? She owns a beauty clinic mu UK. As who? Aina clinic e Rugogo. What does she do? How many people nga talina kyamanyi? Nebintu byetuna gatabimanyi tamanyi na toothpaste nga nabantu abali mu audience bonna bamanyi. People were telling me ne Jojo interview twagitegeddeyo munnange temwagitegedde. I feel your pain kubanga nange nabadde I was disappointed. Natanso okunaletinga bistole byenda netinga buli kaseera akyasinza oto okunyiza interview ewedde bataddeyo gundi post. They think that chebataddeko ensira ono Jojo wuno atubulira babo yafuna omuzungu we. Is my husband a point of interest to the country? Is the husband I have a point of interest in gufuko omuntu omukulu nga mutadde post yamwe? There are so many things we do. Byosobola okulaga omwana to motivate, to inspire. Omuntu omukulu gobadde ku mwami wange. Jojo atulanga byafuna omuzungu. Is it special kuba no omuzungu Uganda nzimu kyali kweyo level? Untino mwagala okwogera ku muntu achievements zaakoze ng'omwami yakulembera.
So mami simukulembeza. I talk about my achievements, my products, the products that help people. Clinic yetukoledde abantu okubaddaabiriza ensusu. Ebyo temubyogerako omwami yabadde topic of interest. Mukyalina inferiority complex tuno okuba n'omuzungu kintu kyakabi gufuka mutwe mukulu. Neze the lack of professionalism gwengendo okwogerako nti natuuse wali nga tebamanyi kyenkola bampise basically bana abantu balonda bulonzi bantu ku street oyinza okulowooza ngenda ku TV special. There is nothing special going to a TV. There is nothing. Bajja kulonda buli muwamba tutu batwale. There is no research. Natuuse wali nga nzalina okwenyonyerako ba program director mwaswadde mwena mwaswadde kati nze kubulya the nation zino TV za gwamu bobagala ku promotinga kintu kyo nonya YouTube TikTok otule nayo olange kintu kyo bwati ate munange Jojo Taylor bwa yongedde ku TV ze Uganda munange ofundwa akato okwegendera ku YouTube oba ku TikTok kale bwe tweyongerayo n'ensonga za Tamale Mirundi Junior munange no tanaba kulekeza omuliro go akyagumidde eddala eri kanka kapita oluvannyuma lw'okuvaayo n'ata ebintu byabwe ebyekyama ebya taata waabwe naye ne kanka kapita tagenda agambye mbuno Tamale Mirundi Junior kyafa bamulemesa okubba sente ezaali ku simu ya taata we yakolawo wakawuvungano nga taata we mulwadde muyi n'akubira abakampuni bwe simu ya taata we bagibye mbera ba broking line nga ye ayagala kwekwasiriza abantu abazo okulaba taata we sente eziri ku line aziddizi ne Tamale Mirundi Junior nga mumanyi ye tasemba nakyo muyina maaso awo ng'ate akyaweera ddala enkolokoto mulekerawo okufunira sente maziga g'abantu teri yakuyise kankaka sigala ewuwo tetukwetaaga oli musawo owo tulabayo kankaka nnyoko bwalwala watulabako ajja azungana atuwunyiriza ennagisi kwata amatako g'otuule ewuwo kankaka lw'olugezigezi twakuyiseeko mujja mu ddwaliro mutumazeeko emirembe omulwadde talina nawanwera temulina kikumi kye muvaako bw'ojja omukoleramu ssente bukyanga okola ssente kankaka ku luno gwabuli ewafudde omulambo avuddemu olubuto mwe tebusobola kulindako omuntu n'asooka n'awona kize kituunyiriza amatako owunya amazzi oze mu ddwaliro okutte vidiyo ani abadde azikutumye kijja kimanyiira yeyagambye omulwadde ayinza okugamba ekintu gwe tuteekamu common sense nkusangangayo mu ddwaliro oba Tamale yakuzaala mbo kikutte njagala kiralifayinga okiralifayinga ngaani mu famire yaffe okola ngaani osooka okiralifayinga nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusanga akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias